nakubidde maama wange nga munyumiza ekikutuuseeko nga mukwano gwange muto yafiiriddwa maama we yalina mutoyi nga munyumiza embeera yo nannaba Samali mugambe yeebaze Katonda nti yaziise maama we yandibuza amuziika naye wooli waziise maama ekyo ne kimuumya wamuzimbidde ennyumba wamuziise maama wange we yakingambire ngamba ajja kujja nkikugambe kikuwa okuguma oziise maama mu kitiibwa olabiridde maama n'obeera naye mpaka ekisembayo emyezi 3 mu njuuyo abantu balina okumanya nti maama afudde omulina wano sokoze omulimu gwo ng'omwana maama yenna bwe yandyetaaze tekifameeka mukama akuumye ne mutowo mukama mukubwe. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Era nina okunyola ku mutima gwange nti afiiriddwa maama we kubanga fe abakozi babamaama bokka tuba tulina bamaama bokka so kinnuma nnyo nti mukwano gwe gwalina yekka yagenze naye mukama agenda kugumya nakubidde maama wange nga munyumiza ekikutuuseeko nga mukwano gwange muto yafiiriddwa maama we yalina mutoyi nga munyumiza embeera yo nannaba Samali mugambe yeebaze Katonda nti yaziise maama we yandibuza amuziika naye wooli waziise maama ekyo ne kimuumya wamuzimbidde ennyumba wamuziise maama wange we yakingambire ngamba ajja kujja nkikugambe kikuwa okuguma oziise maama mu kitiibwa olabiridde maama n'obeera naye mpaka ekisembayo emyezi 3 mu njuuyo abantu balina okumanya nti maama afudde omulina wano sokoze omulimu gwo ng'omwana maama yenna bwe yandyetaaze tekifameeka mukama akuumye ne mutowo mukama mukubwe nze mbadde nteesa zimubi temuntwala mubi njagala tugende sabire maama twagambye okuziika maama kasawo 8 badde nsaba tusabire maama pasawusi mugembe waali asabire ku maama essaabuno tugende tuwerekere maama ate tumale tukole programs endala zonna abantu basobole okudda Kampala. Thank you so much. Musabe wenyini ngeri omwawule gyaliwo sekokola mulimu gwa kanisa maama batofaayo oli mwanyinaze mukristo onzikiriza mputawanye ojje wano eddakiika emu tusabire fiki then tuddeyo mu kanisa natukuleme. Tukutendereza Yesu Chigemzayo Nebaza ebyange nabyogera mulumba ekiro fiki Katonda siwe bakwatamu olunaku lwoziika maama lwokola olunaku lwotuna ku ntaana yama olwaleero Uganda n'abali ebweru bakunyolerwako kitegeeza toli mutono you are not small webale nnyo okuweesa maama ekitiibwa okumulima wadde oli musiraamu naye maama n'omuleka aziikibwa
aweebwe eddiini ye. Bannange Bayibuli maama gy'asoma egamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bameka abali wano ng'okkiririza mu Yesu wanike omukono mu bbanga. Nsaba buli amukkiririza mumukubire engalo mu bbanga. Bannange abakkiriza mu Yesu temweswaza. Buli akkiriza mu Yesu oba mu Yesu engalo mu bbanga bannange. Akawunga ka Yesu mu bbanga. Fiki nzikiriza kuyita wange mutowo obubaka bwaffe okuva ku Waspaus bwatuuse oba sisita aliwo bwetubuwa ondabe after here. Banga maama ntegadde okuyimirira naawe okwekanisa ekitiibwa kubanga omukolo guno mwaba gukulembedde webalekeza nakusitula. Kale katusabeko abayimiridde ng'olina abatudde osobola oyimirirako katono just mukuba Katonda ekitiibwa. Ayi Katonda omuyiza buli kintu, tukweyanziza nnyo olafiki ne mutowe gifti. Webali nnyo olaba abantu abavudde kumpi n'ewala abali online all over the world, ba celebrities ne ba stars abali wano okuva ku Papa Research paka ku Barema. Webali nnyo paka ku Bashipa paka ku buli wakitiibwa ali wano. Webali nnyo Mukama omukisa omulungi gw'olaze Fiki leero nti eggwanga limwagala. Ayi Mukama onwe bamaama gweweka gwayinza okutuuka watatuuka. Gweweka gwayinza okumya gifti omwana omuto atabitegeera lwaki maama we yanyumase. Ayi Mukama tusabye Petero yali mukomera ekkanisa yamusabira. Tusabidde Fiki mboozi za Fiki hawayo nangamba dde bubi nnyo. Ayi Mukama nsaba gwe kennyini gw'abatuuka ng'abogezi bwe boogedde gweweka Katonda n'omukagosa bayinza okutuuka watatuuka. Tusabira abantu abali wano Mukama abangi ennyo nga tebannaba kumanya Kristo. Nsaba okufa kwa maama kubajjukize. Tuddeyo mu masinzizo, tuddeyo mu makanisa. Abamu ogamba oli mu Kristaayo ne mu kanisa togenda, ogamba oli mu Kristu ne mu Eklezia togenda. Nsaba okufa kwa maama kutujjukize. Ekkubo ly'ekkanisa tuddeyo tulirabe. Nsabira omuntu ekkubo eryo lyakubulako, ery'omulongi olimanyi, ery'omubbaala olimanyi, ery'omusabo libwezibiriza otuuka, naye ly'ekkanisa lyakola ki? Lyabula. Nsaba okufa kwa maama kutujjukize tuddeyo masinzizo nga tukyali balamu. Ayi Mukama gumya Fiki n'ennyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna ne bagamba nti omwawule omusaasire okwesitula yagadde kuyimirira naye Mukama wange. Mwebale nnyo, mwebale ddala Fiki wetuli. Ekkanisa ya Waspaus yampadde miliyoni emu era tugituusize. Mukama abeere nammwe. Ezza tuyenze Wasumba Baleza bakusaawa eno yennyini esebo bataata bataata